Mbaniriza nembebaza okubanga mutogaseko olwalero ku lunaku olwokubiri ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa 11 omwaka 2021 gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo abali ku Lugonvu show abali munda mu ggwanga lya Uganda waliwo nammwe abali wabweru wa Uganda nga muli mu bitundu eby'enjawulo oboolyawo gye musinzira okubeera nga mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala mawanga ag'enjawulo abakimanyi nti obulamu buno butambulira mu mbeera ya kazana butambulira mu mbeera ya kulafuba nokole nnyo mwogenda okubanga ojja kyosinga okwetaaga tewaliwo ogenda kusanga mirembe tewaliwo ogenda kusanga nsimbi za kakeeka nedda mu bulamu bwe tutambuliramu tulina kutambulira mu mbeera ya kola ya kakaalukana ya kukazana ove mu mbeera ey'okukolera ssente otuuka okole ssente ate nazo zijja kutuuka akaseera zikukolerere oba olyawo singa onaabanga weeteeseteese bulungi yenze Sentongo Frederick Lugonvu olwaleero ebibuuzo bitera okubeera ebingi n'ensonga ez'enjawulo oba olyawo ze tuyinza okwogerako wano ne wali nkyogera nnyo nti emirundi egisinga okusalawo okuli wakati wo n'endowooza yo kyabulabe nnyo okukkiriza omuntu omulya mmere nga ggwe okubanga yagenda okukusalirawo ebiseera ebisinga kkirizanga nnyo gwe kennyini weesalirewo gwe nga ggwe kiki ewandyetaaze gwe kennyini weesalirewo biki bye wandyagadde okubanga otuukiriza abantu bangi bakira ku makya nagamba nti nyina ssente bwe ziti nsobola zikolamu ki abantu bangi naga nti nyina kino nanditandikiddewa gwe kennyini wa wobadde oyagala okutandikira endowooza enkulu eri mu ggwe abalala bongerako bwongezi nti nabadde njagala kutandika kino naye ebirungi nsobola bijjawa njagala kutandika dduuka naye edduuka erisuubuza eritaseera njagala kutandika woteeri naye mulowooza nandigitandiseewa oluusi n'ebiringa ebyo ate nga n'ebimu nandigitandiseewa biyinza okubeera mu ndowooza yo gobadde oyagala gitandikawa kubanga anayagala ogitandika eyiganga tajja kufaanana n'oyagala ogitandika emubende tosobola kubanga oli weeyiganga noŋŋamba nti ekirowoozo ekigenda okukusookera kujjira kwegamba nti kookole woteeri emubende kiyinza okuba ekizibu olwaleero mpaliriziddwa kubanga kibadde kibuuzo nnyo abantu abasinga kye beebuuza era paka kati nkimanyi waliwo abantu bangi abakyakyebuuza nga bagamba nti nina ssente ze nnina tezimala okuzimba ennyumba n'entandikawo ne bizinensi wangi bangi babuuza nnyo nti ssente ze nnina tezimala kuzimba nnyumba n'entandika ne bizinensi naye kyembuuza kati nsooke kuzimba nnyumba oba nsooke kuteekawo omulimu najjamu ezizimba ennyumba ekibuuzo ekibaawo poloti ogirina mu byonna ebyo ebibiri bw'obanga okyalinawo okyakozesebwa ng'olina akasente kojjayo wandisoose n'ogula ettaka bw'omala okugula ettaka mu bisatu okutandika bizinensi okuzimba ennyumba n'okugula ettaka of course okuzimba ennyumba kutambula n'okugula ettaka naye tusooke tujjewo ekyokugula ettaka ekyo kiggwe tukibale nti tulina ettaka lyaffe njagala kino tukirowoozeemu babiri era tukyefumiitirizemu babiri kubanga buli omu ayinza okuba ne idea ye naye njagala tukidiscussingeko nti gw'olaba otya nze nkuwa ebirungi byendaba naawe oba olyawo otule weefumiitirize ogambe nti wadde mwami Lugonvu ekyo kyolaba naye ate ne kino kisobola okukola okusinziira ku ggwe nga bw'olaba then omulabi oba ye yeetaaga nga alina ekibuuzo kyekimu anaatula naga nti mwami Lugonvu kyeyayogedde kyabadde kirungi naye Naudo Maureen ate kyatuwadde kirungi mwami Lugonvu kyayogera kirungi naye The Blessing kyagambye kirungi kyagamba kirungi naye Majoline ate alina kyaleeseemu Majoline bw'agambye nti nze natandika kino nenkola kino ate ndabye nga njagenda n'ekya Majoline n'abalala buli omu alina endowooza ye gw'olowooza otya nga ssente z'olina tezikumala kukola byombi naye byonna obyetaaga wandisoose kutandikawo bizinensi n'ojjamu ssente n'azimba ennyumba oba wandisoose ennyumba oluvannyuma n'onya ssente zitandika bizinensi kubanga ennyumba eyinza obutazza magoba mangu era tejjaggaza agakutandikira bizinensi kyokka nga bizinensi osobola okuggyamu ssente ezizimba ennyumba nkimanyi bangi mugamba ye wabula ate nze endaba yange eri bweti
nti wadde mu kuzimba ennyumba kizibu okugyamu ssente ezitandika bizinesi ate nga mu bizinesi kyangu okugyamu ssente ezizimba ennyumba. Nze ngamba wandisoose kuzimba nnyumba. Mujja kwebuuza lwaki byonna tubitunuulire. Nze ndinga mmwe eno puroguramu njagadde tugikolere wamu kubanga oyinza okuba nga nawe olina ekibuuzo kyekimu nti kati bwe naafa kusente wange ne mbukuŋŋaanya oyinza okuba nga oli wabwenoga nti nenzira e Uganda nsooke kwetandikirawo kalimu oba nsooke kuzimba nnyumba. Nkiranye eno puroguramu waliwo bannanyiniyo. Nze ndowooza wandisoose kuzimba nnyumba tukitwale nti poloti yo wagimala kubanga ekyo twagambye nti omulimu ogulina oba togulina yo poloti sooka ogifune. Tukitwale nti poloti weeri naye sente z'olina olina okusalawo either zigenda kuzimba nnyumba oba zigenda kutandika bizinesi. Nze lwaki gamba nti wandisoose kuzimba nnyumba? Bw'omala okufuna w'osula weegobako pressure esinga. Bw'omala okufuna w'osula ng'olina w'ozimbye kigenda kwanguyira nnyo okulowooza ki ky'ogenda okukola kubanga olina w'oli. Oli waddembe okumala okuzimba akayumbako notta eddirisa limu n'oteekamu amasa n'ogamba nti awo waliwo akaduuka ng'otundira mu nnyumba yo mwennyini oba n'otandikawo omudaala awo wennyini we wazimba mu luggya. Era abantu bajja kujja okujjanga ku kyalo ngamba oliko bw'omu. Tekikwetaagisa dduuka liteeka mu ssenta ewaka wennyini osobola okuteekawo edduuka abantu nga bajja ne baggulako. Nti wennyini w'otadde akayumbako esobola okufuuka ssenta yo w'otandikira bizinesi yo. Etagala ntingiddwa nti ya ssente mmeka. Nti bw'omala okuzimba ennyumba ng'olina amaka w'osula osobola n'okutandika bizinesi ey'akakadde. Kyokka tewali nnyumba yakakadde. Bw'omala okuzimba ennyumba oba weegobyeko ssente ez'obupangisa zibabadde bakusaba. Naye wano bw'obanga tonnazimba nnyumba ng'okyapangisa kitegeeza olina renti za mirundi ebiri. Olina renti eyaawo w'osula omuzigo gw'opangisa kubanga kizibu nnyo okubanga w'osula w'ogenda okukolera. Ffenna tumanye amaka abantu ge basulamu. Kitegeeza nti olina renti wa mirundi ebiri. Oba charges za mirundi esatu. Olina okusasulira w'osula kyekisooka. Olina okusasulira w'okolera wewatandise bizinesi yo kyakubiri. Ekyokusatu olina okulowooza ku transport. Kitegeeza nti bizinesi eno gy'otandise gwe gy'olowooza nti yegenda okuzaalira ssente ezizimba erina okuba ng'ekola nnyo era ng'eddukira ku misinde miyitirivu okuba ng'egenda kulabirira, egenda kuliisa, egenda kunywesa, onoonyemu ezizimba, onoonyemu ezipangisa w'okolera, onoonyemu ezipangisa w'osula, onoonyemu n'ezikutambuza. Kiba kyangu. Tuli ku kibuuzo. Sente ezirina, sente zennina, singa nkeera ku makya ne nzitandisaako bizinesi sijja kusobola kuzimba. Kyokka singa nkeera ku makya ne nzizimbisa sijja kutandika bizinesi. Kaakati nze kye mbadde mbuuza nti nsooke bizinesi nziggyemu ssente ezizimba oba nsooke kuzimba nnoonye ssente za bizinesi capital. Nze gamba sooka kuzimba. Nze nga nze kyokka ne nkigamba nti sinze mugezi abasinga. Era ngenda kulaba bangi nga muga nti nze naye ate bwe nkola bwe nti kinkolera. Kaakadde ntufune comparison buli omu nga comparing okusinza ku statements zaalina. Nze nkubuulidde nti bwe nkeera ku makya ne nsooka nzimba akayumba kange oba nga nvudde ku kyeyo oba nga nvudde wa oba nga nkozesebwa kubanga byonna oli mu kaweefube wakwejja ku migugu ibiri. Oli mu kaweefube wakwejja mu busibe obw'obupangisa, mu kaseera ke kamu oli mu kaweefube wakwejja mu busibe obw'okukozesebwa. Are we together? Gy'oli gy'ojja ssente eziri mu kubonyaabonya oba osooke kuzimba oba osooke kutandikawo bizinesi wejjeyo ofune w'obeera. Bw'ofuna w'obeera onoonye w'okolera osa ekyo ofune w'okolera. Kiri bwe kiti. Kiri bwe kiti. Bw'okeera ku makya n'ogamba nti kosooka ove mu busibe bw'okukozesebwa otandikewo bizinesi eyo. Kwagala butayagala bizinesi zonna tuzitandikira mu risiki. Tewali agenda kugamba nti nga bw'ogitandise
ogenda kutandikirawo okufuna sente. Era sooka otunuulire bizinensi gy'oyagala okukola, otunuulire abagirimu. Tokyetegereza nti abantu bangi abali mu bizinensi eyo naye nga babulidde okugyamu sente ezizimba. Gwani agamba nti bw'onaagitandika ogenda kufunamu ezizimba? Answer is no. Osobola ozijjamu naye si mangu ago. Kitegeeza nti ogenda kumala akaseera ng'oli mu busibe bwa mirundi 2 n'okusingawo, ng'oli mu busibe obw'okunoonya sente za renti ow'emirundi 2 w'okolera ne w'osula. Nze ngamba nti kwata akasente ako k'olina k'otandise okugamba nti nkakolemu ki, nzimbe ntandike bizinesi. Kakwate osooka otandike ennyumba. Bw'onaatandika ennyumba kitegeeza nti ne bwe zinaaba tezigimaze nga tonnava ku nsula eri gy'obadde okolera, okyasobola okugira ng'ovubayo n'omaliriza ennyumba yo. Bw'onaamaliriza ennyumba ng'okyavuba ewantu eri gy'olaba ng'ewazibu, kitegeeza nti oggyeyo ekikujja mu bupangisa. Ogenda kuddamu kunoonyayo sente ezikutandikirawo bizinesi. Kati awo kijja kuddamu okugamba nti nfunyewo obukadde 2 kasita ninawe neebaka kantandikewo akaduuka kange aka retail. Nfunyewo obukadde 3 kasita ninawe neebaka kantandikewo akaduuka kange aka retail. Nfunyewo obukadde bwange 4 kasita ninawe neebaka kantandikewo kasaluuni kange. Ekyo kigenda kujja ng'olinawe weebaka pressure egenda kendeera. Naye bw'onaabanga tonnafuna w'ozimba ng'okyali mu bupangisa ogenda kukolera mu pressure. Si kyangu nnyo omuntu okufuna omulimu wano gw'otandisiza obukadde tugambe 10 kangeze n'ogugyamu sente zigenda okupangisiza ewantu w'emirundi 2 w'osula ne w'okolera, oguggyemu transport, oguggyemu sente zigenda okuzimbira ennyumba gy'oyagala. Kiyinza okuba ekizibu. Kiyinza okuba ekizibu kubanga n'ekyo gwali gy'oli tugambe nga toli mu Uganda, ekikuyamba okulaba kasente ako kwe kuba nti nga bw'okafuna okajjako ebizibu bitono. Ate ebizibu bijja kasente ako tolowooza nti bw'onadde Uganda otandikawo bizinesi tebagenda kuddamu zikusaba, bajja sigala nga bazikusaba. Naye bw'onaaba ne w'oli ne bw'onaaba ozzeeyo ngoga nti akayimba kange nkatuusiza ano kanzireyo, ogenda kuddayo ng'ogenze kuba kyeyo kyakunoonya capital. Ng'osazewo nti either ogenda kukolera awo oba ogenda kukolera mu kasente akali okumpi, nga kikuyambye n'okubala bizinensi z'abaliwo nti zizitowa mmeka. Nti ne bw'onaaba ng'ofunye siringi ze$50,000 nga z'osevinze olunaku, tojja kaaba kubanga pressure oyina ntono. Either oyina yaawo w'okolera nga wapangisaawo oba oluusi nga wateeka nawaka wennyini weewali edduuka lyo. Nti ne bw'onaaba olunaku okola 1,000 teguliiko mabanja mangi ng'ono agenda okubeera ku pressure. Y'ensonga lwaki kakati kino ekyokuddamu era kyangu. Kuntandike bizinensi oba nsooke kuzimba. Abantu bangi mwagenda okgenda ebweru olwedde nga bizinensi muzirina wano, mwagala kukomawo muzongeremu sente musobole okuggyamu ezizimba. Ekyazibalesa wano kubanga zaali ziyingiza kitono ate ng'obuvunaanyizibwa bungi. Ne bw'onadda zijja kusigala oluusi nga ziyingiza kitono kubanga tulina tekinologi gw'ozongeddemu, ate obuvunaanyizibwa bujja kusigala nga bungi. Kakati kyenva gamba nti sooka ekya bizinensi okizza ebbali, sooka ogumire okukozesebwa mu bbanga ettono eryo, oggyeyo sente zo ezizimba akayumba omanye nti weekali. Bw'onaazimba akayumba n'omanya nti weekali, kigenda kuyamba nnyo ebisigadde ng'obimaze okugamba nti ne bwe nfuna 1,000 neebaka. Kubanga omuntu kasita owona pressure y'obwa landlord oba omaze. Omuntu kasita owona pressure y'obwa landlord okukonkona oba omaze, ogenda nafuna amaanyi n'obusobozi obukola by'okola ng'olaba w'obiteeka. Nti ne bw'oba ng'ofunye $50,000 gigenda kuyamba okulaba w'osobola ogissa. Naye wano obeera waakafuna 5 nga landlord akonkona, obeera waakafuna 5 nga kuliko eza transport. Kati ebyo ogenda kuba obyegobye. Konze mu ndowooza yange ennyango, nagambye puroguramu y'olwaliro tegenda kuba mpanvu. Mu ndowooza yange ennyango nti bw'oba ng'okyalina w'okolera, awo we wajja ezo sente z'olina ezikuboyaanya z'otamanyi w'olina ziteeka mu kusooka, ng'okyalinawo w'okolera we wazijje, sooka ozeyambisa okuzimba akayumbako. Bw'omala okuzimba akayumbako n'omanya nti weekali, kajja kuwa ekifaananyi ekituufu ku ki ekiddako.
bw'ona akamaliriza nga weekali olina wooteeka otulo ne bw'onaafuna emitwalo 5 nga gw'olina g'okomyewo nage Uganda osobola otandikawo bizinensi y'ataano wakiri okusuubula amanda. Onaatandikawo akaduuka kakakadde ne kakula mpola kubanga tewalya konkona. Ogenda kubeera settled. Si kyangu nnyo omuntu omugamba nti wagenda ebweru n'okuba ekyeyo kye wajjayo bizinensi yiiyo. Bajja kubuuza ekibuuzo ekiddako nti yazimba wa? Wano omuntu akkakkanyemu si yo yatandisewo bizinensi. Omuntu akkakkanyemu yoyo alina waazimbye wasobola okusula nga tebamukonkona. Muganda wange, ndowooza yange nawe weefumiitirizeemu. Nze ŋŋamba sooka ozimbe, bw'omaliriza okuzimba onoonyeza kapito. Kubanga tewali kapito amala, tewali kapito atamala. Kyokka waliwo sente ezitamala kuzimba kakabeere kasiisira. Oba ntegeerekeka. Si kyangu kutandikawo bizinesi n'ogamba nti etinse ngitandisewo mwaka gumu kagibeera oluusi emyaka 2 nti ngitandisewo ntandise okusitula ekizimbe kikiri nga sente nzijje mu bizinensi eno. Tekitera kubeera kyangu. Tekitera kubeera kyangu. Kyokka ate kyangu okumala okuzimba n'ononya ezitandikawo bizinensi y'ekirooto kyo nga z'okoze osooka n'ogumira ku ezo. Yebadde ndowooza yange. Oyinza okuba ng'olina eyiyo naye ogirowoozeemu ogicomparinge n'eno gye nkuwadde ogambe nti ngende nakiriwa. Ekibuuzo ekirala ekibadde kitera okubeerawo nti mwami Lugonvu mbiraba nnyo ne wano waliwo ne nabadde ku programu y'eggulo ku bbalaza nga waliwo omukyala bambe mwabadde mumuwa amagezi ng'agamba nnyina obukadde buna nsobola tandika bizinensi kye Uganda. Mukwano, tewali muntu alina kusalirawo bizinensi gy'olina kutandika kubanga buli muntu alina bizinensi y'ekirooto kye. Buli muntu alina bizinensi ey'amasanyu ge. Buli muntu alina ky'ayagala okukola. Buli muntu alina ky'ayagala okutandika. Buli muntu alina ky'atulamu naga nti wano nze wenfunira passion. Omuntu ayagala adway tajja kufaanana n'ayagala dduuka. Omuntu ayagala salon tajja kutandika n'ayagala woteeri. Omuntu ayagala woteeri tajja kutandika n'ayagala kulima. Buli omu alina ky'ayagala. Ekyo ky'oyagala gwe nga gwe kyabulabe nnyo okuba ng'olina ssente okozesebwa naye nga tomanyi na biki by'osobola kusaamu ssente obona okukozesebwa. Kyekintu kye nzize mbabuuza nti ogwo omulimu gw'okola lwaki ogukola? Bwe wali osaba omulimu ogwo lwaki wali ogusaba? Wasaba kufuna ssente okolemu ki? Nzize nkibabuuza. Bwe wali ogenda ebweru gy'ojje ssente ezo mulimu ki gwe wagenda weegomba? Oba wagenda olowooza ogenda kufiira mu kukozesebwa? Olina omulimu gwe wali weegomba gw'oba otandika okulowoozaako. Nsuubira okuba nti wagenda ogenda ebweru nga gw'ogenza okukolerera ng'otegedde n'okutegeera weetaaga ssente mmeka ezigutandika. Bw'oba tonnazitegeera kati mu kaseera kano wandibadde weebuuza nti abange njagala kukola bizinensi bweti nsobola gitandisa ssente mmeka? Naye si kubuuza nti nnyina ssente bwe ziti nsobola kukola bizinensi ki? Obwagazi bwa Lugonvu si bwe bwagazi bwo. Lugonvu tayagala woteeri gw'ogyagala. Lugonvu ajja kuba tayagala salooni nga gwe gy'oyagala. Omulimu gw'oyagala gw'olinamu obwagazi ne bw'onaagukola gujja kwanguyira. Ne bw'onaasanga ebisiriko ojja kusobola okubiyitamu ogambe nti bwe bulamu bwe tutambulira bya bulijjo enkya nja kutereera. Naye omulimu gwe bakubalidde obubalizi nti gufuna ne bw'oneekoonamu kati ne jagala nti baakutomeza. Buli mulimu gw'olaba mu nsi gugaggawaza. Ojja kumbuuza nga ntandika okusiika paani ogambe nti nga neyagagawula ntigambe nti nga makalena. Kyokka ate nga waliwo eyeevuma okusiika paani aga nti nze tonnyumiza paani, ffe twakola tusiika paani tetulina kye twakola. Buli mulimu gulimu ssente ate buli mulimu temuli ssente. Y'ensonga lwaki buli lunaku waba waggala edduuka ne waba waggula edduuka. Y'ensonga lwaki buli lunaku waba waggala butiiki ne waba waggula butiiki. Y'ensonga lwaki buli lunaku wabeera waggala woteeri ne wabeera waggula woteeri. Abasinga okuggala babeera baababalira bubalizi baabasomera. Nyinawo ssente zange weezitikolamu kino. Kye bagamba okukola gwe kyoyagala. Wandibadde ogamba nti mwami Lugonvu nyina ekirooto kyange kyakutandika bizinensi bweti. Wamma ssente bweziti zisobola okugitandika. Awo ne tuddamu okutuula ku round table nga ntegedde nti gwe njogera naye amanyi kyayagala. Nti bizinensi gy'oyagala okutandika olina obukadde 10 oyagala gitandika wa? Kyekibuuzo ekiddako. Nyina obukadde 5 njagala tandika bizinensi bweti esoboka
nti bw'oba oyagala gitandika wano tesoboka naye bw'oba oyagala gitandika wano esoboka era nga bwe nzija nkibagamba omuntu ajenaga nti mwami Lugonvu nina obukadde bwange 10 njagala yakapoloti nsobola okukafuna wensangi nsobola nti tojja kafuna ema yansobola nga kakyapa nti tojja kafuna tekikujjaako kubanga oyagala poloti naye kati kyetuli mu kubagayiningiramu nti sente zo zigwawa tekikujjaako kubanga oyagala ogwo omulimu gw'oyagala okutandika naye kati sente zo ekibuuzo ekiriwo ne debate eriwo nti ogwo omulimu gw'oyagala okutandika kwezo sente z'olina osobola kugutandikawa era kyabulabe nnyo okuŋŋamba nti njagala tandika mulimu bwe guti neetaaga sente mmeka ŋŋamba njagala omulimu bwe guti nina sente bwe ziti nsobola okutandika nti obulako oba tobulako osobola okutandika singa oba otandika mu kyalo osobola okutandika singa oba otandika wano nti walwawo dda nti wanditandise naye yongerako obukadde obubiri oyagala dduuka oyina kakadde nti lijja kukolera nnyo nga mulimu ne kafiriji yongerako obukadde obubiri zino ziggulire kafiriji zino ziggulire bino ntegerekese ng'oledde oyina kyoyagala naye tewali kyansonyera kyabulabe okuŋŋamba nti nyina sente bwe ziti nsobola kutandika mulimu kise sobola kutegeerera mulimu mba neegeziwaza nnyo era tewali alina kwegeziwaza akutegeerere mulimu kubanga buli muntu alina omulimu ogw'ekirooto kye buli muntu alina desire ye kyayayaanira nti nze wano wensinga okwetaaga n'olwekyo baganda bange ebibuuzo ebibiri ebyo bibadde so common ku lugonvizisho kuno kiri ekyansooke kuzimba oba nsooke bizinensi twakizemu nti nze nga bwe ndaba wandisoose kuzimba wadde tosigaza zitandika bizinensi naye ate osobola okuzinoonya ng'olina woosula kino kye tuzzeeko ekya ntandika bizinensi ki ye gwalina okumanya bizinensi gy'oyagala bw'omala okumanya bizinensi gy'oyagala noddako okwebuuza nti njagala gitandikawa womala okumanya weeyagala ogitandika ekibuuzo ekiddako nti neetaaga sente mmeka in fact nga tunalowooza weetaaga sente mmeka okutandika bizinensi eyo sooka weebuuze woogenda ogitandika kubanga edduuka ly'omu Kampala teryenkanankana dduuka lya Mpigi edduuka ly'Empigi teryenkanankana dduuka ly'e Kamuli edduuka ly'e Kamuli teryenkanankana dduuka ly'e Iganga oba Jinja ndowoozo nnengera njagala woteeri tobuuza weetaaga sente mmeka mu kusooka woteeri ogitegedde ogyagala kati ky'olina okusooka okwebuuza nti njagala gitandikawa era ku mutendera ki biki bye njagala mu woteeri yange omuntu akubalire ng'ategedde ky'oyagala nti oyagala edduuka oba woteeri nga mulimu firiji oyagala nga mulimu obutebe oyagala nga mulimu TV yes oyagala nga mulimu emmeeza oyagala nga waliwo akagundi ka juice ne bakubalira kimu ku kimu nti akajuice koyagala kabwe ziti TV gyoyagala yabwe ziti fridge gyoyagala yabwe ziti obutebe bweyagala bwabwe ziti amasowani goyagala gabwe ziti naawe n'omanya kyoyagala kyabulabo okugamba nti njagala woteeri neetaaga sente mmeka kubanga n'owatonninnyira wa woteeri n'akolera wano ku Hamu Towers naye wa woteeri sijja kukubalira ku bizinensi ya wa Hamu Towers gwe kenyini gwalina okusooka okumanya weeyagala okussa woteeri eyo yerevo gy'olina okutambuliramu nkakasa okuba ng'oba oli awo nyinza okuba sizzeemu bibuuzo byammwe ebimu naye ate mbazibudde amaaso n'okubalaga okusalawo okusooka kuli gy'oli munzikiriza olw'okubiri luno mbeere nammwe era mbasiibulire wano mbasiibulire wano discussion esobola okusigala ng'egenda mu maaso ku message zaffe osobola okulekako message nti nze ndowooza bwe n'ogiwandiika munnajja giraba kubanga bino bibuuzo biri common mu balabe baffe abalugonvizi show nja basaba okulayikinga nja basaba okusharinga nja basaba okukomentinga n'okusubscribinga n'okunyiga akadde temukeerabira obadde ku Lugonvizi show bye tukola olunaku olw'enkya tugenda kubeera mu manya ennyumba yo manya ennyumba yo ssaawa zijja kubeera nnya nga tutunulira ennyumba leero tugenda kuleeta nnyumba ki simanyi gye tugenda kwogerako naye tulinde bulinzi oyinza okutuweereza gy'oyagala eyinza okubeera eyo ejja okubaganyizibwako ebirowoozo nze Sente Frederick Lugonvu mbaagaliza birungi
byerere.